awukanye tokkirizibwa genda w'abazadde b'omuwala abagambe afe twawukanye muzirize ebintu byange tekikkirizibwa mu mateeka ebintu bireke byaliibwa era mba mwawukane bulungi mu mateeka buli omu akwate gage ate omukyala wajja na complaining ku by'obugagga byaffe kati awo kubanga obufumo bwo buli mu mateeka kati abasajja bwe mufunire obuzibu awo nange wensaasire omusajja awo wenjagala awo. Eno ye Magala TV, okumanya we kutandikira. Alright, tukwaniriza nnyo gwena omulabi waffe ali ku Magala TV. Erinnya nga bulijjo Simple Steve nuza Simple Profile. Olwaleero ndina omukyala mu maaso gammwe agenda kuba atweyanjulira tutegeere naye ekitonotono munnamateeka leero tugenda yitira eyo mwana muwala mukugu nnyo mu by'amateeka. Tugenda kumanya ku nsonga z'amateeka okusingira ddala tugenda kutambulira nnyo amateeka gafuga gatya obufumbo oba omukwano n'abaana amateeka gabalera gatya. Ku Magala TV nange Simple Steve weza Simple Profile anti nagamba Magala TV okumanya we kutandikira tubeerawo nga tukutuusaako buli kimu ky'oba weetaze okubeera nga omanya naye nga akanyomero kaneeno ak'amateeka kateekebwamu ensimbi bannaffe ab'amazima bugagga mazima bugagga poultry and animal feeds bagamba nti gwe omulunzi onoonya emmere y'enkoko oba emmere y'ebisolo byonna ebirundibwa mazima bugagga poultry and animal feeds basangibwawo Nateeti ku Nakawuka Road. Gwabeetaze osobola obatuukako ku nnamba ezo ziri wansi ku screen awo n'obeera nga ofuna emmere eri ku mutindo eneekuza enkoko zo oba embuzi bazigulira emmere awo simanyi gwamanyi ojagendayo obabuuze. Tusanyusa okukulaba madamu. Buuza abali ku Magala TV amannya go nalwaki tuli waneeno olwaleero bakulindiridde. Mbalamusiza mwenna abatulaba. Amannya gange bampita Mogo Betty Samantha era ndi munnamateeka nga wagambye. Mogo Betty Samantha. Sijja kubuuza eyo. Nsinga kozesa lya Mogo kuba gali amalala mazibu naddala Samantha. Lwaki okozesa lya Mogo okusinga? Kubanga lyangu. Ate abamu balimanyiiko. Balimanyiiko? Mogo. Linnya liri common. Litegeeza ki Mogo? Simanyi. Linnya ly'Abannakenya actually. Jjajjange yali Munnakenya. So ne balimpa. Gwe toli Munnakenya? Siri Munnakenya. Ng'obafaanana? Siri Munnakenya. Maybe nina omusaayi just gwa Bannakenya. Oli muki? Ndi Wengulu. Oli Wengulu, Engulu tewali tulayibu. Omanya abali eyo oba mbogere ntya kale Bakalamojja. Oli Mukalamojja? Ali mwana Mukalamojja. Okay. Tuyine munnamateeka omwana ow'Engulu Mukalamojja eyakuguka mu mateeka okubeera nga agataputa. Gwe ali ku Magala TV tuula ogenda kubeera otegeera omusajja amateeka gakuwagatya eddembe lyo. Gwe omukyala amateeka gakuwagatya eddembe lyo naddala ng'oli mu bufumbo bwo. Naye nga mbatumiddeko mwenna abali ku Magala TV fans group big up mwebale kubeera nga mutugoberera nga mutambuza programu zaffe zonna buli wogisanze n'obeera nga osharinga ng'okomentinga ate gwata n'abagenda ku YouTube subscribinga dduka misinde anti Magala TV. Madam Betty twagala tutandikirawo oli mukugu mu mateeka. Omuntu ali ku Magala TV ayagala okumanya wano mu Uganda tuyina nga bwe twagala tugenda kwogera ku nsonga z'amaka okusingira ddala tugenda otambulira mu buufu amateeka gakuuma gatya obufumbo bwaffe. Otwagala tutandikire mu Uganda tuyina obufumbo bwa mirundi emeka omuntu ali eyo yandyagadde okumanya obuli mu mateeka n'obutali simanya oba bonna buli mu mateeka bwe tuyina si bwonna. Kati obufumbo tulina bwa mirundi 3 obumanyikiddwa mu mateeka. Actually mirundi 5 obumanyikiddwa mu mateeka. Era bwa mirundi 5 era ngenda bumenya mpola mpola awo. Obufumbo obusooka bwa church
Omukatuliki omukristaayo yenna ayagala okufumbirwa ng'ogenda mu church bwe busooka bwe ffenna ndooza tubumanyi obwo kati obwokubiri bubwa civil oba toyagala genda mu bya church kugenda kusinkana bafaather ne baguuni ne bapasita osobola ogenda awo ku district awo waliwo registry of marriages oba chief administrative officer bamuyita kawo naye asobola obbagatta ligali muguuni kawo yennyini nga yagatta bagatta obwo bwa civil kati obwo teweetaaga na bintu bingi nnyo kasita oba ng'olina ba witness bo obwo tewali kutwala bintu simanya tewali ate simanya biki naye lwakuba waliwo notice of course waliwo notice gy'owa abantu in case waliwo abatandyagadde mufumbirugane asobola okujja n'awaayo complaint ye kati waba tagiwadde batera kubawa like 14 days waba tagiwadde then mu proceedinga ne mufumbirwa obwo nabo kuliko okubuuza nti waliwo ekirobera ababiri bano eno kati okwenyigira mu bufumbo bwabwe obutukuvu nga tugenze mu civil kati kyova badde ngambye basooka ku issuing a notice oku informing abantu public bakiteeka ku notice board kati nga bagamba bano abantu baagala kufumbirugana in case waliwo omuntu yenna alobera bano abantu okufumbirugana asobola okujja na lodginga complaint ye ku district kati woba tolodginze complaint within that time obufumbo bw'oyita ku mpewo z'Amagala TV esobola okuyita ku mpewo kawo nga yagitaddeyo ng'ekirango kati gwe oba olina obuzibu bwonna ng'ojja ng'obagamba kati awo oba osirise obufumbo bugenda mu maaso obwo bwakubiri kati obwokusatu bwe buno bwe bayita customary obw'ennono kuba constitution yaffe recognizing ennono bagamba nti constitution teyajja kujjawo nnono naye yajja kuburecognizing kati obwo obw'ennono mostly tusinga kutunuulira kwanjula kati abamu babuzaabuzibwa nnyo okwanjula n'okukyala bintu bya mirundi ebiri omuntu waba ng'akyadde ebeera nga visit just ozze kulaba bazadde ba muwala naye okwanjula abeera ceremony nnene mubeeramu exchange of goods kati eyo naye bagirecognizinga ng'obufumbo buli ligo kati gwe oba nga tolina ssente gye buli kati gwe oba tolina ssente ezigenda mu kyaki okoma ku buno obwa customary kasita obanga ebintu mwabiwaayo bride price mwamuwaayo abazadde ne babakkiriza okufumbirugana obufumbo babukkiriza bulungi nnyo era ogenda n'ofuna certificate yo bulungi ng'eraga nti yo marriage mu mateeka kati waliwo obw'abasiraamu sisobola kwogera ku kyaki ne soogera ku basiraamu kuba abasiraamu badde byonna byagendedde wamu nedda woogamba nti kyaki ebeera kyaki n'obw'abasiraamu buli different kati obw'abasiraamu bwo butambulira nnyo mu nnono z'abasiraamu balina okuwoowa bintu ebyo byonna ebyo bakola ebyo byonna byonna ceremonies ze bakola kati ekiri unique ku ky'abasiraamu nti bo obufumbo buli polygamous era n'amateeka gakkiriza omusiraamu okuleeta abakazi abatasukka bana asobola omu babiri basatu bana naye talina sukka awo ng'era amateeka n'amateeka gakugira gagenda n'amateeka g'obusiraamu gakkiriza kati gwe omusiraamu yenna ali eyo osobola okuwasa abakazi bo bonna bw'oyagala naye nga tosukka bana kati obusembayo bwe buno bw'abahindu kiringa ng'omuyindi najja nankwana mba nina kufumbirugana muguuni mu nnono zaabwe bino by'okwetooloola emirundi 7 biki byonna byonna ebyo kati bwe bwe obufumbo obumanyikiddwa mu mateeka ate buno bwankusanze wali eri gundi ne tugenda ne tukola obufumbo obwo kwambadde bwe bwandibadde busookerwako ddala naye sibuwuliddeko ng'obumenya obufumbo obwo kati obwo obufumbo tutera buyita cohabitation oba abamu babuyita kawundo kakubye eddirisa nti onsanze awo n'ogamba naye tugende tubeere mu maka gange nange neŋŋenda tuba tuli awo omwaka guyiseeko emyaka ebiri giyiseeko tulina abaana obwo obufumbo tebumanyikiddwa mu mateeka tebumanyikiddwa nomba mubaddewo emirundi 10 emirundi 100 tebumanyikiddwa mu mateeka era babalaba nga ab'emikwano
abatambula ababiri ne bazaala abaana naye nga muli ba mikwano mwebongako bwebonzi obwo tebumanyikiddwa. Atuwuliriza oba tulaba ku Magala TV ndowooza owulidde amateeka butya bwe gatambuzaamu obufumbo. Gwe obufumbo bw'olimu buli mu mateeka oba beerako tukyagenda mu maaso. Kubanga obufumbo buno bugamba nti nno kuba obunye obufumbo bwa mirundi 5 mpuliddemu buneeno okukyala tuba buli mu mateeka. Naye tulaba nga abantu bangi bakyala ne bakomaawo nga tebafunye empeta. Era ne batuuka ne baawukana buli omu n'atambula bibye. Oba tebafaayo okufuna certificate kuva mu gavumenti. Ekyo kirabamu buzibu kyawo kubanga ndaba awo tubanga batali mu mateeka ffe tumanyi obufumbo bw'amateeka bwa church. Obufumbo obutukuvu era omukyala bw'asobola okomplainingako bwebwo ng'olina empeta. Naye bw'oba omenye obwokusatu nti nno mulimu buli okukyala nti nawo obufumbo buli mu mateeka nga siina kalaga nti nno mukyala wange twegasse bwe tuti era bwe kuba kwawukana tulina kugenda mu kooti. Ekintu ekyo oyinza kinnyonnyola otya awo tulaba. Kati obwo obufumbo obwo obw'okukyala obwo ebiseera ebisinga baira abantu tebakimanyi obufumbo obunafu buli luddawo obwo. Obufumbo obwo n'oba tolina certificate. Kasita obanga kubanga jjukira eseremoni eyo y'okukyala eba nnene nnyo. Abantu ku kyalo babeera aba LC babeerawo ebifaananyi bikubibwa videos zikubibwa ate ffe mu mateeka tukolera nnyo ku evidence. Kati oyinza okubeeraawo nga certificate tewagifuna ate certificate tekulemesa. Kasita obanga kituufu obufumbo obwo bwaliwo ne oba tolina certificate oli legally married. Kyenjagala obagamba nti obufumbo obwo tebulina weakness yonna. Teri loophole yonna mu bufumbo obwo. Just abantu be batannategeera bulungi nti obwo obufumbo buli legally recognized mu mateeka. Kyogamba singa nkeera ne mukyala wange kuba ffe abasajja tetwanjula singa okeera nonnyanjula ne tubeerawo sikukubye empeta siina kiwandiiko kyonna naye maze wannyanjula ewammwe ne ndeeta ebintu ne tukola ki byonna ne tuzaala abaana baffe myaka 10 ne twawukana. Omukyala oyo asobola okugenda mu kkooti. Asobola okugenda mu kkooti ng'asinziira ku ki? Ng'asinziira ku ekyo nga we nkugambye nti customary marriage ali legally. Kati actually byolina otunuulira customary marriage kintu kimu nti waaliwo okuwanyiza exchange of bride price. Kasita abanga bride price yaliwo abazadde ne babawo ebintu ne babirya obufumbo buli legal whether ofunye certificate whether toyina obufumbo obwo buli legal kubanga bride price kintu kikulu nnyo mu customary marriage. Okwo si kwenyigiriza musajja. Tekuba kunyigiriza musajja. Kuba ate kati ndabanga bali mu kubuusa abakyala. Nedda ssebo. Kati kasoba nga waaliwo exchange of bride price. Ate kati ekirala oyogeddeko eyo point. Bride price wemba mwawukanye. Tokkirizibwa genda w'abazadde b'omuwala abagambe ffe twawukanye muziriza ebintu byange. Tekikkirizibwa mu mateeka. Ebintu bibireke byaliibwa. Era mba mwawukane bulungi mu mateeka buli omu akwate gage. Ate omukyala wajja na complaining ku by'obugagga byaffe. Kati awo kubanga obufumbo obwo buli mu mateeka. Kati abasajja we mufunire obuzibu. Awo nange we nsaasire omusajja. Awo wenjagala awo. Kati nga we ngambye nti kasita obufumbo bubanga buli legally mu mateeka. You proceed for divorce. Mukola divorce. Jjukira waliwo biri different. Obufumbo bubanga tebuli legal mugenda for separation. Amateeka galeeta separation ne divorce. Kati divorce yeno ng'obufumbo buli legal buno obufumbo bumenye bwonna era ne bubanga bwakonductingiddwa mu ngeri entuufu mu mateeka obwo obufumbo buli legal. Kati ogenda mu kooti n'ofayiringa petition ya divorce. Obalage obufumbo proof nti wali mufumbo. Kati n'oba tolina certificate obalaga ebifaananyi kuba mateeka kasita obanga olina evidence nti wafumbirwa ne oba tolina certificate tekulemesa. Kwegamba amateeka
gabera ku side ya mukyala nti bwe kuba kugabana bya bugagga. Kati wemba mugenda mu kooti ewuliriza bulungi ensonga wa grounds za divorce ziba 3. Musajja aba abadde akutulugunya oba omusajja yakuleeta maka n'akulekawo n'akusuulirira oba obulala nti abadde ayenda. Mu mbeera y'amateeka galina ngeri gye ga defendingamu omwami. Oba nze nyiza kwewozaako ntya okulaba nga nsigaza ebintu byange. Anti kati omwami olina kubanga oli mu kujjukujju. Kati gwe ky'oba okola ng'omwami olina kulemesa divorce ebeerewo. Nze ndeese evidence nti obadde okola ki? Oyenda. Lemesa evidence. Kubanga kooti kasita oba ng'osobola okuprovinga point yo. Gwe ky'oba okola olemesa divorce. Kati ekyo kye kiyamba omusajja. Naye omukazi divorce weba eyiseemu. Ebintu bijja kugabanibwa. Kyo kyatteeka. Mulina obbigabana. Kati tweyanziza nnyo kanso. Ndowooza gwe omwami ali eyo oba mukyala ali eyo nga wagezaako oba omwami yakyala kwanjula nga wagenda n'oyanjula omwami wo mu bazadde naye ne mutuuka embaga n'etabeera. Omanyi embaga kwe tutera okukolera egundi empeta ezo naye obufumbo lwaki oba tebumanyiddwa nnyo okubeera nga abantu bagenda mu mateeka. Tukosa nnyo bunene obwa gundi obwa kyaki ne buli bwe twogerako wali eri obwokwanjula. Lwaki buno obwa wamwe obwo tetubujjumbira nnyo olw'obusobozi obuvaawo obuliwo obwo okwanjula oba okukyala okugenda obugenzi wali kuli gundi ku civil. Kati nno obwo obufumbo abantu babwetanidde. Bwabwetanidde obwo obufumbo ndowooza bakajja babutegeere naye nga obwo obufumbo abantu kati bwe basinga n'okwagala. Kirungi ki ekirimu obwo nga ni bunene tugende tukyale tugende mu kyaki empeta bazitukube. Kirungi ki ekirimu obwo obufumbo? Ekirungi ekirimu obwo obufumbo obwo obwa civil nti tebutwala nnyo budde bungi compared to buno obwa kyaki n'ebiro ebirala. Ate n'ekirala kasita oba ng'olina ba witness bo 2 mugenda beetaaga abantu nga 4-5 temulina kuba bangi nnyo. Mubeerayo abantu gwobeera ne witness wo nono naye n'abeera ne ba witness be 2 buli omu n'abagatta. Naye lwakuba abakyala batono abakikkiriza ekintu ekyo. Naye ng'ate bufumbo bulungi nnyo. Busingako obwa kyaki okuyita nedda kati ekirungi ky'obwo obufumbo ne bulinga nga n'obwa kyaki. Kyaki kasita mumala reception ebeerawo. Ne buno reception ebeerawo. Musobola ova wali eri mumaze sayininga ne mugenda mu pate zammwe. Mugenda mu pate ne muyitaawo kati abantu bonna be mwagala. Kanso tweyanziza nnyo. Naye nga okyali ku Magala TV tuli ne munnamateeka atuyitiramu ku nsonga z'amaka n'amateeka bikwatagana bitya. Amateeka gatukuuma gatya okubeera nga tuli mu bufumbo bwaffe. Kanso kye twagala okumanya ekirala, amateeka gano eno gawaddi abafumbo bano eno omwagaanya oba omukisa okubeera nga baawukana. Nti omukazi mbadde naye emyaka 2 yeesiga obufumbo butukuvu oba bumanyiddwa mu mateeka naye tuwuya twagala kukita. Amateeka gatuyamba gatyawo. Kati atuwuliriza omulungi ky'oba olina otegeera nti tosobola keera bukeezi ku makya n'ogamba nti bannaye obufumbo mbukooye. Tosobola. Kati kino ekintu ekiyitibwa obufumbo nti kyo it's a lifetime kintu kya bulamu. It's a lifetime thing. Okufa kwe kutwawula. Kati tosobola kukeera bukeezi ku makya n'oganza omusajja mukooye kangende mukole ki twawukane. Nedda. Waliwo emitendera gy'ogoberera mu mateeka. Waliwo ebintu by'otunuulira. Kati divorce woba oyagala genda for divorce there must be a reason kuleetera okwagala okwawukana n'ono omusajja gy'ogenda opresentinga yeri. Kati grounds ziba 3 amateeka ge gatuwa. Esooka bwenzi baawo abanga omuyinako obujulizi nti ayenda si kuwulira buwulizi neighbor ng'agamba. Kyokka omusango omunene nnyo amateeka gaguwuliriza. Bulungi nnyo. Bulungi nnyo kasita oba ng'olina toyogera bwogezi nti mpulira baneighbor bangambye nti bawange mwenzi. Nedda. Olina kuba n'obujulizi nga buli tangible. Nga bulabibwa. Ono obujulizi ogw'omusango teguloopeka. Obujulizi ono obujjawa. Abakazi naku zino nga bagezi. Bakazi bagezi naku zino. Okimanyi omukazi asobola okugoberera oba asobola okufunira abantu nga bakumonitaringa.
kitu basi asobola koti bwegamba nti obujulizi obwo tebumala leetayo obulala nedda anti kati grounds ziri za mirundi oba ebyo kooti yo kaseera bako evidence mu bweti kuba tulabe ku misango mingi gye tutwala mu kooti tugamba omuntu twamusanza abba mwete obujulizi mugaleeta obujulizi nti mwamusanze kimulowooza nti yakibye mumusanze ali wali akitunda kooti negamba obujulizi obwo bubulamu kati kyolina otegeera nti obujulizi nti olese bwenzi olese ekifaananyi kuba natudde n'omuwala ku booda netugenda bwenete ekifaananyi wuuno namulabye obujulizi bulina kuba sufficient nti n'omuntu reasonable man omuntu owa bulijjo asobola okiraba nagamba kituufu bwenzi omuntu yenna newaabanga muntu tamanyi mateeka akitunuulira nagamba kituufu n'omusajja yakola ki yakola obwenzi kati gwe obwo bw'opresenting okupaswedinga omulamuzi okumulaga nti ono omusajja yayenda kati wobanga tolina bulungi evidence emala of course baba tebajja kuwa divorce evidence alina kubanga amala bulungi tuwulidde obwenzi buviirako divorce obwokubiri desertion omusajja okulekerera takyakufaako kubwenzi kanso kati mbadde njogera ku desertion nti ompasizza ontadde mu maka kati ogenze eyo gye simanyi obuzeewo mwaka gumu myaka ebiri myaka esatu sikuwa buyambi obuzeewo like completely sikuwuliriza simanyi walagawa kati after like maybe 7 years n'okomawo eyo eba ground nene nnyo okufuna divorce kasita olaga nti ono omusajja yabulawo naye olumu baba n'ensonga omuntu abanga agenze kulwana agenze kusoma oba afunye omulimu ebweru n'akuwa ensonga naye omuntu abulawo bubuzi n'akuleka nga tomanyi gye yalaga eyo background yakubiri ey'okusatu obukambwe okuba omukazi okumutulugunya oba obutamuwa conjugal rights like okwegatta something like that ng'omuntu it's actually a right ya bufumbo kati eyo naye background actually buba bukambwe kyogamba akantu ako nawe kasobola okuleeta divorce bulungi nnyo kasitowa point eyo nogamba nti nze tampa ddembe lyange tansanyusa buba bukambwe buba bukyayi nnyo lwaki omuntu gwewafumbirwa tomuwa rights ze kati zezo point esatu naye buli point ebeerako ne exception zaayo omuntu aba ayina ensonga lwaki takola ekyo kyalina kukola nokimanyi awo omusajja asobola okuwoza n'akulekayo kuba nange nyinza okuwa ensonga zange sikyakola kino kubanga akola bw'ati kati awo abasajja woofunira chance ey'okwewozaako okulemesa divorce naye kasita obanga olina points z'obulungi ne evidence ogirina omulamuzi agenda maaso naye tabaweerawo divorce ekyo kyolina otegeera nti omulamuzi talaba nti ono omusajja yayenze evidence ezo singa ndeeta obujulizi bwange nammwe bannamateeka mulina obudde obukola okunoonyereza okwammwe mu bufumbo bwaffe obwo tunoonyereza kubanga naddala buno amateeka agakwata ku bufumbo mateeka gali unique nnyo ekisooka bano bantu nsonga zabaagalana omuntu asooka musajja simwagala naye after some time ogenda olaba ate beeyagala kati bintu bibuzaabuza tekyetaaga nnyo n'okonkuludingirawo kati n'omulamuzi naye kyakola ogenda obuwuliriza kati n'omulamuzi kyakola naye yeewaamu obudde n'agamba kambawo emyezi 6 nsooke ndowooze kati emyezi 6 wegiggwako wemukomawo mu kooti nga mukyali banyiivu awo abawa divorce naye abawa mu myezi 6 mubeerewo mwenna agenda okudda ate nga mulina omwana ng'ate mulina n'abaana babiri abadde alina obbawa divorce ne bimutabula oli ku Magala TV ndowooza ensonga oziwulidde ekintu ekiviirako divorce mulimu obwenzi obw'amateeka gasobola okukkiriza mwawukane omwami okubula ku mukyalawo oba ku famire yo divorce ebeerawo ekirala kasoga n'okuwa omukyalawo akaboozi ak'ekikulu ogwo nno omusango obeera omunyizizza buba bukambwe oba obeera mutujju oli ku Magala TV nange Simple Steven with a simple profile tukyagenda mu maaso tuline mukyala Betty munnamateeka oba mukugu mu by'amateeka naddala mu nsonga za famire si bwe kiri yakuguka awo so kanso twagala okumanya nti kankubuuza kino ekibuuzo singa mbeera nga nkuwasizza tubadde bafumbo
nosulawo obufumbo ng'omukyala. Tugeze kati nga kye tubali twogerako nti oba ndi mwenzi togenze mu kooti kola divorce nonzirukako nti ndi mwenzi nogenda n'ofumbira ewalala nina eddembe lyange complaininga erigwe mukyala wange mu mateeka. Kati gwe omwami kubona omukyala waava mu bufumbo buno obuliligo n'agenda mu bufumbo obulala buno bwagenzeemu tebumanyikiddwa mu mateeka abanga ali ne mukwano gwe okitegeera kati gwe kyoba okola ogenda mu kooti no proving ensonga zo nti ono omukyala yannyendako ate proving grounds za mirundi 2 yandekerera era yannyendako obwo buba bwenzi actually ali kwendako kati ezo grounds za divorce woba oyagala divorce n'omukyala we njagala akomewo amateeka gayinawe gampeerawe ebbeeto nga akamugjeyo omukyala wange nkyamwetaaga kubanga obufumbo buno bwalimu tebumanyikiddwa mu mateeka era kooti eyina powers authority okugamba oyo omukyala okuordering oyo omukyala akomewo mu bufumbo bwe oba toyagala divorce ebuyina authority bulungi nnyo naye nga kisoboka oba jasi omukyala nti kati ye kisizira ye nga ye walowooza naye nga kooti esobola owa authority eyo okugamba oyo omukyala akomewo. Abakyala mu comment section mujja tubuulira singa obeera ng'oyawukanye ne bbaawo naye nga obufumbo mbaddemu bwa mateeka n'ogenda n'ofunayo James ebbali n'ofumbirwa eyo obufumbo butali bwa mateeka kooti n'egamba owa yenna kyeyune okuva n'olwaleero ddayo ew'omusajja ofumbe eyo gy'oli oli omubenyi bw'amateeka osobola okuddayo. Kati nze ndi mukyala nange omukyala nina eddembe lyange kati kyoba okola genda mu mateeka mwawukane mu mateeka ogende ne bbaawo as simple as that teweetaaga kubulawo bubuzi. Omukyala oyinza obutaba na nsonga ematiza kooti kati awe wajja ate nze nga nina ensonga ematiza kooti awe wajja okuva obuzibu tikyakwetaaga awe wabeera obuzibu naye oba ng'olina ensonga zonna ezikuleetera divorce genda mu mateeka mwawukane bulungi ogende ne bbaawo gw'oyagala. Awo amateeka gaba tegalemeddwa nanti olwo nze mbasinze omusango gw'omukyala nkusinze evidence z'olese zonna bujulizi tebukola kooti tebulabyemu valiyo ate nze obwange bwe nnina babulabyemu valiyo ate nkwetaaga okubeera waka. Kituufu olina point awe wabeera obuzibu kati kyova nkugambye ensonga z'amaka ziri unique singa bino bya ttaka oga omuntu abye ettaka ayi byangu bino ebyamaka biri unique bizibumu era abanamateeka babikolako bikalubamu naddala oli ku nsonga ya divorce olaba mwami na mukyala nga babeera wamu omukyala bagala divorce kyokka bali wamu mu kooti bajja babiri kati nawe olemererwa omukyala nakuvuma gwe kakazi gwe oyagala kunzibako bba wange ate gwe kanso gwe bateekako eggundi obusungu kati amateeka awe gakalubiriramuko. Okay, ndowooza owulidde amateeka nago galina we galemererwa mu nsonga eno amateeka gagamba ddayo mu bufumbo ate gwogamba tojja kuddayo kati olwo ani olwani abaavu wa munne kati obuzibu we bujjira awo nti kooti bw'ebanga ewadde order ng'omukyala okuddayo mu bufumbo n'ogaana kimenya mateeka. Okay, mazima bugagga poultry and animal feeds byebateekamu ensimbi. Magala TV kwokyalina nga Simple C bino za Simple Profile ni munnamateeka olwaleero gye twayiseeyo twagala bannamagala TV wa abalabi baffe mubere nga mumanya obufumbo bw'olimu buli mu mateeka era woba obukooye okozesa kubo ki okubeera ng'obuvaamu mu mirembe. Kanso wano we tujja wano no wazibu nnyo era omukyala ali eyo oba omwami ali eyo weetegereze. Eno ye Magala TV, okumanya we kutandikira.